Kino ky'ekisaakaate kya Nnaabagereka ekisookedde ddala okutegekebwa mu ggwanga lya Amerika nga kyabadde mu ssaza lya New Hampshire. Ekisaakaate kino kyatandika ku bbalaza ya Ssabbiiti eno. Ekisaakaate kino kyatandika ku bbalaza ya Ssabbiiti eno. Kyakomekkerezeddwa olunaku lw'eggulo. Omukolo gwakulembeddwamu Nnaabagereka Sylvia Nagginda eyaniriziddwa mu bitiibwa ate wakati mu bukuumi. Nnaabagereka yawerekeddwako Omumbejja Katrina Ssangalyambogo n'abakungu abalala okuva mu Nnaabagereka Development Foundation. Bazadde baatusaba dda nti baagala tuleete ekisaakaate mu Amerika. Naye ekikulu ddala ekisinga si kuleeta kisaakaate mu Amerika naye nga ekigendererwa ky'ekisaakaate. Mu kwogera kwa Nnaabagereka yasonze mu bazadde nti bangi ku bo bayimbagatanya emirimu ebiri oba esatu olunaku ekibaleetera okubulwa akadde ke bafissizawo abaana baabwe. Ekivudde mu kino be baana okubeera ku lwabwe ng'ebisinga babiyigira ku bannaabwe mpozi ne ku mutimbagano. Abatasobola kwesalirawo omukulu yamusalirawo kugamba ebintu ng'ebyo naye nga omwana bw'omuleka yannaaba nga yeesalirawo oba nga tomulambise bulungi mu ngeri y'okweyisaamu ajja kutambula nga bw'alaba. Yawanjagidde abazadde emitala w'amayanja bafeeyo ne ku baana baabwe okuyiga olulimi lwabwe kuba bangi tebalumanyi, abalugezaako boogera lwa bitege kuba abazadde ku bandiruyigidde nabo tebalwogera. Bwe bakula kibaluma okulaba nti tebayize ennimi zaabwe, olulimi lwabwe tebaluyize. Era nze nfunye bangi abajja ne bagamba nti kisenga nali kyakusayirira nnyo okulaba nti sisobola kwogera lulimi lwange, sisobola kwogera Luganda. Abasaakaate bamaze ennaku 5 nga bayiga obuwangwa bwabwe omuli emiziro n'ebika, okuba n'obuvunaanyizibwa, obukulembeze, okufumba emmere ennansi n'engwira wamu n'okutabagana ne bannaabwe. Twayogeddeko n'abamu ku basaakaate bano wakati mu kkaluubirizi bw'olulimi. Neesaze nekwesala wano nawasa amatooke nga 5. Mami yange ali Juliet Morani, Daddy yange ali Samuel Morani. I'm gonna tell you the words I know in Uganda. Kugenda kupuyinga ku paaka. Ebisubi. Ekisaakaate kino kyategekeddwamu n'empaka z'okwogera mu bantu okuwuga n'emizannyo emirala. Kyategekeddwa aba Dominion Assemblies Church International ekulemberwa omutume era Omulangira Henry Edward Ssuuna. Ono yategeezezza nga bwe wabaddewo abayeekera okukiremesa okubaawo. Omuntu yalowooza nti tuyitaba lokole bokka. Kati okusoomozebwa we kujjidde nti ng'abantu bagamba abatali balokole tebagenda eyo. Naye Mukama atuyambye. Nnaabagereka yasiimye enteekateeka n'alangirira nti n'omwaka ogujja kyakukwatibwa mu Amerika. N'enjiga kye neddira era n'enjiga mbu yali neddira mamba. Nayize Oluganda okubuuza abantu. Kisaakaate nayize okwerabirira n'okulabirira abalala. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.